Weewaawo kubuuzaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, amaanyi nga bulijjo mazima Kenneth, era nga neebaza Mukama Katonda waffe yakusobosezza okuba nga n'olunaku olwaleero kyasobola okwatula ti Yesu ye Mukama. Olunaku olwo njagala okwogera ku nsonga eno erudde nnyo ku ndowooza yange wamu ne ku mutima gwange, nga ndubira nnyo okubaako kye nsobola okuba nga njogerako emyaka ng'esatu emabega. Naye neebaza Mukama Katonda waffe nti nsobosezza olunaku olwaleero okubeera nga ngenda kuba nga ate njogerako. Ensonga eno nkulu nnyo mu kuba nti erimu engeri y'abantu okukola obulumbaganyi ku Katonda, abantu okweyita ekyo kye batali, ate nga bangi bagenze nnyo maaso n'okuba nga bakkiriza ebintu eby'obulimba ku nsonga eno gye tuyita. Kitegeeza ki okugabanira wamu mu buzaaliranwa bwa Katonda? Kitegeeza ki okugabanira wamu obuzaaliranwa bwa Katonda? So mu Luzungu ky'ekintu ekimu kye tuyita what does it mean to be partakers of the divine nature. Ey'Oluganda ekozesa ekigambo kye tuyita okugabanira wamu mu buzaaliranwa bwa Katonda. So kye njagala nno okuba nga nkola obutakulisaayo, njagala kutunuulira ebbaluwa eno ey'okubiri eya Peetero, tunuulire ennyiriri ezo ennya esookera ddala naki Peetero kye yagenda maaso n'okubeera nga anyweza, nga tetunadduka ku lunyiriri olwokuna nga abasinga bwe bakola olunaku olwaleero, obutafaayo kutegeera obukulu bw'ensonga wa gye buva na wa gye bugwera, era omuwandiisi kiki kye yagenda maaso n'okuba nga atunuulira ki kyeyagala maaso, kyeyagala okubeera nga akola ki, ng'anywereza ddala. So nkusaba ofeeyo nnyo eri bino ebigenda okwogerwako, kubanga oyinza okwesanga ng'oli omu ku abo abagenze maaso n'okola obulumbaganyi ku Katonda, ng'oyagala okwefuula Katonda, oyagala okwefuula kyali, naye ng'ate tokola ki, tokiri, wamu n'ogenda maaso n'okwewaayiriza. Bangi leero bali kwewaayiriza nga beeyita ebyo bye batali, naye mu masekkati g'okwewaayiriza bangi bakkiriza obuki, obulimba bwabwe. So kikulu nnyo ffe okubeera nga tutegeera ddala omutwe wa Peetero gwe yagenda mu maaso n'okuba nga aggusa mu bbaluwa eno ey'okubiri. Tumanyi eno ebbaluwa egoberera ddala ebbaluwa eyasookera ddala. Kyotasobola kubuusa maaso kwe kutegeera nti mu bbaluwa eno ey'okubiri Peetero yatunuulira nnyo ensonga ey'okulabula ku nsomesa ey'abo abasomesa ab'obulimba, era n'ateekawo n'ekyokulabirako, n'annyonnyola engeri omuntu gy'asobola okubeera nga alabulwamu eri abo abantu ab'obulimba, ng'omuntu oyo atuuka ku ddaala eryofuna okumanya okwo okwa ddala ku Kristo Yesu, nga yeeyambisa obujulizi obw'abatume ba Kristo Yesu abamulabirako ddala maaso ku maaso, nga ffenna bwe tumanyi mu Matayo 17 olusooka paka olw'omukaaga. Tujjukire bulungi nti Kristo Yesu yagenda ku lusozi luli olw'okukyusibwa, yatwala Peetero, Yokaana ne Yakobo. Ate era Matayo essuula 10 wamu ne Mako essuula 3 ziragira ddala abantu abo Mukama waffe Yesu Kristo byagendera ddala maaso okulonda okubeera abatume be. Nga tetwerabidde Yokaana ekisooka emu bwe yalagira ddala nti baamulabirako ddala n'amaaso gaabwe. So bwe tutandika n'olunyiriri olusookera ddala, Peetero atandika ng'agamba nti Simyoni Peetero omuweereza, kagamba ako kakulu, Simyoni Peetero omuweereza era omutume wa Kristo Yesu, eri abo abafunye okukkiriza kwe kumu naffe n'obutuukirivu obwa Katonda ne Yesu Kristo omulokozi waffe. Ekimu ku ebyo bye njagala tutunuulira wano mu lunyiriri olusooka y'engeri Peetero gy'agenda maaso n'ogamba Simyoni Peetero omuweereza. Bassebo ne bannyabo, tuli mu biro ebyaleero ng'abantu batono nnyo abayimirira emabega w'obutuuti wamu n'Abakristaayo abeeraba nga baki, abaweereza. Buli omu alwanira kuba nga aweerezebwa, buli omu alwanira kubeera nga watutumu, kuzimba linnya n'ebisigadde. Naye Bayibuli etulagira ddala okuviira ku batume bano abatambula ne Mukama waffe Yesu Kristo nti ensonga ey'okuba abaweereza nga bwe yasomesa mu Yokaana essuula 13
n'alaga nti anaaba omukulu mu balala y'anaaba ng'omuweereza. Peetero teerabirangako nsonga ya kubeera nga yeerabira ddala okubeera nga yali muweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyo nabyo biraba mu bbaluwa ez'enjawulo ez'omutume Pawulo, Balumi 1:1, Tito 1:1, nga era naye yeeyitira ddala omuweereza, n'abalala bwe batyo. Nti mu kyasa ekyasookera ddala eno yali engeri abantu gye beeyambisanga okutegeera abo abaali abaweereza abatuufu aba Kristo n'abo abaali bassekigwanyizi. Nti abaweereza abatuufu aba Kristo baanoonyanga engeri y'okuweereza eri abaki abalala. Olunaku olwaleero ekyo kiyisibwamu amaaso. Ekirala alizaako ng'agamba nti mutume owa Kristo Yesu. Bino bikulu byategeera bw'agamba nti omutume wa Kristo Yesu. Kino kitegeeza nti yali omu ku abo abalondebwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe nalaze mu Matayo essuula 10 wamu ate era ne mu Mako essuula 3 olunyiriri 13 paka 14. Ebyawandiikibwa ebyo bigenda ddala mu maaso n'okuttaanyiza ddala nti waliwo ebisaanyizo omuntu byalina osinsikana okubeera nga ayitibwa omutume wa Mukama waffe Yesu Kristo. Yalina kulondebwa ye, yalina okumulaba ng'amaze okuzuukira, ate yalina okubeera n'obubonero n'ebyamagero nga Pawulo bw'anywereza ddala mu Bakolinso 2 essuula 12 olunyiriri 11 n'olw'12. Ekyokubiri kisobola okulabira mu lunyiriri olusooka agamba nti eri abo abaafuna okukkiriza kwe kumu naffe era n'obutuukirivu bwa Katonda n'omulokozi Yesu Kristo. Nti kuba Peetero yali awandiikira abakkiriza, yayogera olw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ng'agamba awandiikira abo bonna. Ebbaluwa eno yawandiikirwa eri abo bonna abaali bafunye okukkiriza kwe kumu nabo. Ensonga eno ya Peetero essongera ddala ku bwetoowaze obw'omutume ono n'abatume abalala. Nti be batusooka otambula ne Mukama waffe Yesu Kristo naye balaga nti talina kyankizo kye yalina kuba nga atusinga mu mbeera ey'okugamba nti kaakano yali muweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo, wabula okulaga nti okukkiriza kwe kumu okwali kwabaweebwa okukkiriza enjiri ya Kristo Yesu kwe kukkiriza kwe kumu okuweereddwa ffenna leero abakkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Kino kiba kitegeereza ddala Katonda bw'aba tatuwadde busobozi bwa kukkiriza tetusobola kukkiriza. Bafilipi 1:29 egamba nti eri mmwe kibaweereddwa okukkiriza. Bikwa Abatume 13:48 eraga nti abo bonna bannaggwanga oba bannamawanga abaali balondebwa edda bakkiriza enjiri. Kristo anyweza ng'alaga mu Yokaana 6:4 ng'alaga nti teri n'omu ku ffe asobola kubeera nga ajja gy'ali okujjako nga omuntu oyo awaluddwa kitaawe. So leero ffenna abawawaluddwa eri Kristo ne tukkiriza ebigambo bya Kristo tetukiinaamu mukono, tetukiinaamu busobozi, wabula Katonda waffe bw'atu bwe yateesa mu bukulu bwe n'abeera nga yatuwa eri omwana we Yesu Kristo. Kubanga Befeso 2:1 paka 3 eraga ti ffenna twali twafiira mu bibi byaffe nga tetumanyidde ddala teri muntu yenna omufu asobola kubeera nga yeegolokosa oba nga yeewa obulamu. So mu kufiira kwaffe mu byonoono byaffe n'obutaliimu Katonda yatuwa obulamu bwe n'agenda amaaso n'okuba nga atugolokosa okuva mu kufa kwaffe okw'ebibi n'atusobozesa okuba nga twanukula, n'ajja emitima egy'amayinja mu ffe n'atuteekamu emitima egy'ennyama. So kino kikulu nnyo kyakuba nga kitegereka. Kinoomu ku bakenkufu ab'ebyasa ebibereberye yagenda amaaso n'okuba nga agamba nti okulonda okw'obwa Katonda tekwina kakwate konna n'obusobozi bw'omuntu oba okufuga kw'omuntu nga akalulu bwe kagenda maaso n'okusuulibwa. Nti ffe abalondeddwa olunaku olwaleero tetwakiina mukono era tekyali wansi wa bufuzi bwaffe nga omuntu wagenda maaso n'akuba akalulu ebikavaamu tobiinaako buki buyinza. So bw'otunula olunyiriri olwokubiri mu Peetero ekyokubiri lulaga nti ekisa n'emirembe bikubisibwemu eri mmwe mu kumanya okwa Katonda wamu ne Yesu Mukama waffe. Bino nabyo bikulu byategeera. Omutume alaga nti ekisa n'emirembe bisobola okukubisibwamu oba okwongezebwa mu bulamu obw'oyo omuntu yekka omukkiriza, era
ekyo kiri mu kuyita mu kumanya. So gwena akyawa okumanya simanyidde ddala nno kyakugamba nti ffenna abagenzi osiima obulungi n'ebyekisa ebikoleddwa mu bulamu bwaffe kize lwa mbeera ya kumanya. Watali kumanya tosobola kusiima. Lwaki leero oli mulokole abalala nga si balokole? Lwaki okyasaasiddwa leero ate nga balala bafudde? Olunyiriri olwokusatu mu Peetero ekyokubiri essuula esooka lwetwe lugenda maaso n'okunyweza nti kubanga obuyinza obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Nti ensonga enkulu wano gye njagala tubeere nga tutegeera nti bw'otunulya luno olunyiriri olwokusatu, ebintu byonna bye tugenda otandika okukola mu lunyiriri olwokusatu n'olwokuna bizimbibwa waggulu wabiri ebisoose okubeera nga byogerwako, bye tutegedde nga ekisa n'emirembe okubisibwa mu bulamu bwaffe okuyita mu kumanya kwa Katonda ne Kristo Yesu. N'olw'ensonga eyo enessuula olunyiriri olwokusatu lunnyonnyola eri ffe abo bonna abagamba nti bakristaayo nti kyonna kye tusobola okuba nga tukola nga kiweesa Katonda, eky'okutya Katonda, okutambula mu bwa Katonda, ekyo tekiva eri ffe wabula amaanyi ga Katonda ge gasobosezza ffe okubeera nga tusobola okukola ki? Okuba nga tutya Katonda. Jjukira Bafiripi 2:12 paka 13 eragira ddala nti Katonda yennyini yawa ekyo kyalagira. Bayibuli egamba bwegenda maaso n'enyweza nga bwe tulaze mu masomo amalala. Jjukira bulungi Bafiripi 2:13 eraga nti n'olw'ensonga ey'abooluganda nga bwe mugenze maaso n'okugonda ne kaakano, si mu kubeerawo kwange kokka ne mu kuba nga siriiwo, mwolese obulokozi bwammwe mu kutya ne mu kukankana. 13 kubanga Katonda mwene yakolera mu mmwe okwagala n'okukola ekyo ekimusanyusa. Nti leero tutya Katonda kuba Katonda akituwadde. Leero tuweereza Katonda kubanga atuwadde obusobozi. Leero tulina amakubo ge twaleka kuba Katonda yakolera mu ffe. Watali yekolera mu ffe kuleeta kwagala okwo n'okubeera nga atuukiriza ekyo ekirungi ekimusanyusa, tetulina maanyi gasobola kukola ebyo bisanyusa Katonda okuggyako Katonda nga yakoledde mu ffe n'atuwa obusobozi obukola ebyo ebimuleetera essanyu. So tusobola okugamba nti okuyita mu kisa kya Katonda n'emirembe gya Katonda, obukulu obw'amaanyi ge butuwadde ebintu byonna bye twetaaga eri obulamu n'okutambula mu bwa Katonda. Bayibuli ebitaanyiza ddala n'oba otunulidde Matayo essuula y'omukaaga 3:1 paka 3:4 nti kino kitegeereza ddala nti Katonda yatuwa ebintu byonna ebyo eby'omugaso eri obulamu n'okutambulira mu ngeri ey'obwa Katonda. Tetukiina mukono wabula Katonda atusaasidde busaasizi. So omuntu agwande okuwulira kino nti obulamu obw'omwoyo bugwanda okubeera nga bwe busookera ddala mu bulamu bw'omuntu yenna, olwo ne tulyoka twogera ku nsonga ey'omuntu okutambulira mu bwa Katonda. Ssebo ne nnyabo awuliriza kino kye njagala tubeere nga tutegeera nti tosobola kugaba ky'otayina. Bayibuli etulaga omuntu atali mulokole mu Balumi 8:7 nti oyo ateeka endowooza ku by'omubiri tasanyusa Katonda era ebyo bwa Katonda bya bukyayi nnyo gy'akola ki? Gy'ali. So mu kuba nti twazaalibwa omulundi ogwokubiri ne tugibwamu emitima giri egy'ejjinja, tuteekebwamu emitima egy'ennyama, ensonga lwaki leero kubanga tuweereddwa obulamu tuzuukusiddwa okuva mu kufa kwaffe, kaakano tuyaayaana era twagala okutambulira mu ebyo ebisanyusa Katonda. Jjukira bulungi Yokaana 1:19 egamba nti tumwagala kubanga yasooka otwagala, ate era ne Peetero 1:8 egamba nti leero tumwagala newankubadde tetumulabanga. So osobola okyewuunya nti singa Mukama waffe teyakolera mu bulamu bwaffe
n'atuzuukiza okufa mu bufu bwaffe, twandyagadde tutya oyo gwe tutalabangako? Ensi olunaku olwaleero esinze kyo kyeraba naye tetumulabanga, wabula tumukkiriza kubanga ebyawandiikibwa bitubuulya amazima agakwata ku ye. So kikulu nnyo okuba ng'otegeera nti bwe tuba tuli mu lunyiriri luno olwokusatu olugenze maaso n'okugamba nti kubanga obuyinza obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda n'olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye, y'ensonga lwaki tugamba nti olunyiriri luno olwokusatu lugendera ddala mu maaso n'okunyweza nti Katonda yatuyita, tetweyita wabula yakola ki? Yatuyita. Bakolinse 9 Petero ekisooka 5:10 naye enywereza ddala nti Katonda mwene yatuyita. So tugwanidde mu kubeera nga tuli mu nkolagana y'okumanya Katonda omwoyo w'amazima ne Kristo Yesu gwe yasindika mu nsi, olwo tulaba nga ekisa n'emirembe byongezebwa mu bulamu bwaffe kuyita mu kumanya okwa Katonda ne Yesu Kristo. Kati olwokuna, olunyiriri luno olwokuna lwe luliko emberebezi lwaki abantu olunaku olwaleero boogera ebintu ebitakwatagana ku nsonga ey'okugabanira wamu obuzaaliranwa bwa Katonda. So njagala gwe nawuliza offeeyo nnyo eri ebyo ebiri mu lunyiriri luno olwokuna. Njagala olw'ekisa kya Katonda njawuzeemu bulungi obukulu bw'ensonga eno, naawe osuubire nga otegeerera ddala amazima amatuufu ku nsonga eno. So bwe tuba nga twayitibwa Katonda, tetwayitibwa buyitibwi ku bintu ebitaliimu, twayitibwa eri ekitiibwa kye, eri n'obulungi bwe. Era ekitiibwa kya Katonda n'obulungi bwe bye bitusobozesa kubeera n'ebisuubizo eby'omuwendo era eby'amaanyi, era tusobola ogamba nti ebisuubizo bya Katonda tebituweebwa kubanga tubigwanira, bituweebwa nga ekirabo, bituweebwa olw'ekisa kya Katonda. So olunyiriri olwokuna lunyweza bunywezi nga lugamba nti ebyatuweesa biri bye tulabye, ekitiibwa n'obulungi bye byatuweesa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo, olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Kati wano onyagalira ddala offeeyo okutegeera olunyiriri olwokuna mu Petero ekyokubiri essuula esooka lunyweza bunywezi nga lunnyonnyola ki? Nti ebisuubizo eby'omuwendo omungi era ebinene ennyo bivaamu embeera ey'okuba nga ffe tugabanira wamu mu buzaaliranwa bwa Katonda. Ebisuubizo biri eby'omuwendo omungi ebinene ennyo bye bivaamu embeera ey'okubeera nga ffe tugabanira wamu mu buzaaliranwa bwa Katonda. So bwe twogera ku buzaaliranwa bwa Katonda oba okugabanira wamu obuzaaliranwa bwa Katonda tuba tutegeeza ki? Bantu bangi nkugambye bagenze maaso n'okwewayiriza mu kuba nti tebategedde bukulu bwa nsonga, ne bagamba nti basobola okwatula ebintu ne bibeerawo, ne bagamba nti basobola okukwata ku buli muntu yenna omulwadde ne bamwonya, basobola okutondawo ebintu, tebasobola kulwala, tebasobola somoozebwa mu bulamu buno obw'ensi. So nga bwe nsomesezaako mu masomo amalala nti waliwo ekibinja kye tuyita the word of faith, oba abo abali mu nzikiriza y'okwatula obulungi, abagenze maaso n'okudibaga ensonga eno eri mu lunyiriri olwokuna nga boogera nga bwe basanze, era abangi ekisinga okwewunyisa bagenze maaso n'okugula obulimba bwabwe. Njagala okubaako ebitono ku ebyo bye nkusomera ku bye bagenda maaso n'okwogera ku nsonga eno. Kimu ku byo kye kino wammanga. Waliwo omwami omu eyayogera n'agamba nti ffe tugabanira wamu obulamu bwa Katonda newankubadde nga twawukana mu kuba nti ffe tuli emyoyo egy'enjawulo, naye ye Katonda gwe mwoyo oguzingiramu ffe ffenna, nti naye enkula ye ekikula kya Katonda, naye obulamu bwa Katonda n'obulamu bw'omuntu bwe bumu ddala, era tetwawukana mu kikula wamu ate ne mu busobozi, wabula twawukana mu kipimo. Bw'atyo omusajja omu bw'atyo bwe yagendera ddala maaso n'okuba ng'akola ki? Anyweza. Baali bamuyita John Jelek. Ekirala kyayogera nga n'olunaku olwaleero bantu bangi bakyagenda maaso n'okuba nga basomesa ebintu bye bimu,
yagamba nti Katonda wa kukkiriza, era Katonda yalina kukkiriza bukkiriza wabeewo omusana n'omusana ne gubaawo. Katonda yalina kukkiriza bukkiriza nti emmunyenye zinaabeera era nazo ne zibaawo, nti omuntu kyekigera ali mu kirasi y'emu eya Katonda, era omuntu ow'okukkiriza yali mu nsi ey'okutonda nga Katonda, era oyo Kyekitegeza. So boolya bino sobola okugamba nti yeno emmere ey'embwa n'olunaku olwaliro bangi gye bagenda maaso n'okubuulira. Bill Johnson, Kenneth Copeland, Ben Hinn wamu n'abalala betuyina ne mu ggwanga lyaffe wano Uganda. Ensomesa eno etagwanidde kubanga eriisibwa omuntu yonna, kubanga eri mu ngeri ya nzikiriza y'Abamamoni, eri mu ddala limu ly'abantu abagamba nti bo ba Katonda. Ekyokusatu nakyo kye njagala okusomera nga kya mwami omu yaffe emyaka mingi emabega naye bangi leero bagoberezi be era nga beenywereza ddala ku nsomesa ye. Yagamba nti tekiweesa Kristo kitiibwa ffe okulwala, ffe okuba nga tuli balwadde, kubanga tetwagala bulwadde, twagala okuba ba Katonda, kubanga Yesu yagamba mwe muli ba Katonda. Nti n'olw'endowooza eyo ey'ewa Katonda mu nsi yeyo Kristo gy'ayagala Abakristaayo babeere nayo, ekitiibwa kimuweebwe mu linnya lye, era oyo yali Kyekitegeza. N'olunaku olwaliro tulina bangi aboogera ebintu byemuso. Kyetugenda okuba nga tutegeera abantu bano basomesa ebintu ebitasobola kusuubirwa mu biro bino nga Mukama waffe Yesu Kristo tannaba kudda kunona kkanisa ye. Ne beerabira nti emiganyulo gyonna egiva mu mulimu Kristo gwe yakola gyonna si gyakulabwako mu bulamu buno obw'ensi paka ku kukomawo kwe okw'omulundi ogwokubiri oba ku lunaku luli olw'okuzuukira. Bagenda maaso ne basomesa nti okwonyezebwa kuli mu ssaddaaka eya Kristo, nti okwonyezebwa okw'omubiri tekulina kubeera nga kwawukanyizibwa ku bulokozi bwaffe. Ogamba otya nti oli mulokole naye ng'ate okyalwala? Basebo ne bannyaba bawuliriza, njagadde nno mutegeere kino wammanga. Ebintu eby'engeri ng'eyo tebyasomesebwako Mukama waffe Yesu Kristo, tebyasomesebwako batume be, tebyasomesebwako n'abakkiriza oluvannyuma lw'ebiro eby'abatume. Kankyogere bwe nti ensomesa eno yogamba nti okwonyezebwa kuli mulimo gwa Kristo Yesu. Nsomesa nnungi nnyo kasita omuntu abeera nga si mulwadde, naye mmanyi bangi ate era mpuliddeko bangi abanyweza ensomesa eno paka kufa, naye ate era baamaliza nga bafudde nga tebalabye kwonyezebwa kwabwe. Ngenze mu maaso n'okweddiŋŋana mu masomo ag'enjawulo nga ŋŋamba nti kubanga Katonda waffe mukulu, okwonya si buzibu eri ye bwe kiba nga kiri mu kwagala kwe okwonya. Ne waliwo abo abasomesa nga bagamba nti okwonyezebwa kwagala kwa Katonda buli kadde konna, nti kyewegwanda okuba nakyo kyokka kwe kukkiriza. Ne tujjukizibwe mikwano, Bayibuli etulabula mu Bebulaniya essula 13:9 eri ensomesa ezaawukana n'ebyo ebyakkirizibwa Abakristaayo olubereberye eri ebyo ebyawukanira ddala ku nsomesa ya Kristo n'abatume be. Pawulo yali mulwadde, Bagalatiya 4:13 ng'amaaso ge malwadde. Pawulo yali mulwadde, Bakolinso 2 essula 12 ng'alina eriggwa mu mabbali ge ly'ataawonyezebwa. Timoseewo yalina obuzibu olubuto, Timoseewo 5:23 tiyawonyezebwa. Trofimo, Bayibuli etulaga nti yalekebwa emerito mu Timoseewo 2:2 nga mulwadde muyipa. Bayibuli etwogera ku Luganda Epafra eyali nayo mulwadde ku ddaala ery'okufa mu Bafilipi essula 2:25 paka 27. Aneya yali mulwadde, omusajja oyo Bayibuli emwogerako mu Bikola by'Abatume 9:32 paka 34. Waliwo ne Dokasi, Bayibuli naye emwogerako mu Bikola by'Abatume 10:36 paka 37 nti yali mulwadde nnyo era kyamuviiramu n'okufa newankubadde nga yali mukyala mugabi. Ebyo byonna nga bwe mbyogedde tebalina kye basobola kwanukula eri byo, naye naawe yenna awuliriza bw'onaasalawo okubeera nga osumbibwa omuntu atagondera bukulu bw'ebyo ebyawandiikibwa, omuntu atagondera nti ebyawandiikibwa kwe kwogera kwa Katonda eri ekkanisa,
teriyo kubikulirwa kulala kusukuluma ebyo bituwandiikiddwa nti abatume bye baatuwandiikira bitugwande okubanga tukkiriza nti empandiika yaabwe tiyeyawukana n'ebyo Kristo byayogera. Mukwano ojja kubanga oli muki obuzibu obw'amannyo nyini ddala. Bangi balwadde ne basuula amakerenda gaabwe ne bagambibwa obutaddamu kulaba basawo kubanga bo baana ba Katonda ate omwana Katonda olwala otya. Abalala ne bagamba okwogera obwogezi mu nnimi nti ebintu bijja kwekola. Abalala ne basuubiza ebintu ebyogamba nti tebaliddamu kulaba kulwala kwonna mibiri gyabwe ne balwadde era bangi batufuddeko. Kandeeta okutereeza masekati g'ebyo byonna byenjogedde ebyensomesa enkyamu eri ku nsonga eno gye tuyita kugabanira wamu obuzaaliranwa bwa Katonda. Bwe twogera ku nsonga eno y'okugabanira wamu obuzaaliranwa bwa Katonda tutegeeza ki? Ensomesa entuufu eya Bayibuli eraga nti obwa Katonda tekitegeeza ffe kufuuka Katonda. Petero kyagenda maaso n'okuba ng'anyweza wano ku nsonga eno eri abakkiriza. Yalaga nti abakkiriza baali bakugabana mu mpisa ze zimu nga eza Mukama waffe Yesu Kristo. Nti bwe twogera mu kugabanira wamu obuzaaliranwa bwa Katonda kitegeeza kutambulira mu bulamu obw'empisa ennungi. Obulamu obw'empisa ennungi kitegeeza kubeera nga ffe tutambulira mu bulamu obw'okweyawula. Si ffe fuuka ba Katonda nga tweyawula kwebyo abantu bye baagala ennyo mu nsi muno ebigenda baviirako okuzikirira. Kiina ate okutegeerebwa obulungi gwena awuliriza nti newankubadde Bayibuli etulaga nti enkolagana ffe ne Kristo Yesu etuleetera okubeera nga tubeera n'empisa ezifaanana eza Katonda. Ekyo tekitegeeza nti tuli ba Katonda. Mukwano gwena awuliriza kikulu n'otegeera Katonda waffe gwe mwoyo ogusukkuluma mu bulungi mu kitiibwa. Katonda waffe ye Katonda ow'emyoyo gyonna, Bebulaniya 12:9. Katonda waffe gwe mwoyo ogutaliiko ekkomo. Katonda waffe ye mutonzi ate yabeezawo ebyo byonna byatonda. Katonda waffe teyatondebwa naye ffe ne bamalayika twatondebwa. Katonda waffe taliiko ntandikwa wadde enkomerero. Katonda waffe yeebeezaawo ekitegeeza nti obulamu buli mu ye. Naye ffe abaana b'abantu wamwateera ne bamalayika n'ebintu ebirala byonna ebyatondebwa twesigama ku ye okuba nga tuli balamu, naye ye teyesigama ku ffe ku lw'ekintu kyonna. Wulira kino, ffe wamu ne bamalayika tetusobola gabana mu bwakatonda bwa Katonda. Ekyo kiri eri Katonda yekka. Naye okubeera nga tuli nga tugabanira wamu mu buzaaliranwa bwa Katonda nga bwe nalaze dda kitegeeza kuba nga obulamu bwaffe bukyusibwa mu ngeri eyo eya Katonda, empisa eza Katonda. Ekyokulabirako ffe okukyawa ebyo Katonda byakyawa, okwagala ebyo Katonda byayagala, era kigwande okutegeerebwa obulungi. Tuwo kye tuyita omwenkanonkano ogw'obutuukirivu. Omwenkanonkano ogw'obutuukirivu guli eri obwa Katonda bwokka, Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Naye omwenkanonkano ogw'obutuukirivu abaana b'abantu tebagabana mu gwo. Kyova olaba mu ebyo mulimu ebintu Katonda by'atagabana naffe. Katonda ffe talina ntandikwa newankubadde enkomerero. Ekyo tetukigabana mu ye, tetukigabana. Katonda waffe abeera mu bifo byonna, ffe tetukigabana. Katonda waffe amanyi ebintu byonna, ekyo tetukigabana. Katonda waffe ye Katonda ow'amaanyi, ow'obuyinza, ffe ebyo tetubigabanamu. Kati omuntu agamba atya nti Bayibuli bw'egamba nti ffe tulyoke tugabanire wamu mu buzaaliranwa bwa Katonda, nti Peetero ategeereza ddala nti ffe tugenda fuuka ba Katonda nga bano ba Grace Lubega bye basomesa n'abasigadde. Mikwano, kikulu nnyo okuba ng'otegeera nti waliwo kye tuyita obutuukirivu obw'enfaanana. Obutuukirivu obw'enfaanana bwebo abakkiriza bonna abannamaddala bwe bayaayaanira okugoberera olw'ekikula ekya Katonda waffe. Peetero 1:15-16 egamba mubeere batukuvu kubanga ndi mutukuvu. Kati
jjukira nakulaze nti wakye tuyita obutuukirivu obw'omwenkanonkano obwo buli mu busatu bwa Katonda Taata, Omwana n'Omutukuvu. Nekye tuyita obutuukirivu obw'enfaanana bwebo abakristaayo bonna mu nsi yonna bwe balwanirira okugoberera olw'ekikula kya Katonda, nga baagala ebyo Katonda byagala, nga bakyawa ebyo Katonda byakyawa. Kigwanidde okuba nga kitegeezebwa bulungi nti Katonda waffe asigala nga asukuluma era nga taliko kkomo, naye ffe mu ngeri ey'ekitiibwa tusigala nga twawukanyiziddwa ku bukulu bwe kubanga tuli bibya ebirina ekkomo. So buli wuwulira ekyawandiikibwa nga kyogera mu kugabanira wamu obuzaaliranwa bwa Katonda, ensonga enkulu gy'olina okuba ng'otegeera ekyawandiikibwa ekyo kiri ku ssonga ku butuukirivu obw'enfaanana. Omukristaayo oyo yenna ayakkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo okukyusibwa ng'aleetebwa ku ddaala ery'okubeera nga ng'empisa ze zigoberera empisa eza Katonda waffe. Tukola obulungi, tusonyiwa, nga twagala, nga tuba bagumiikiriza, nga tuba bakisa, nga tuba abantu abagabi nga Katonda waffe bw'ali omugabi. Naye nga bwe nanywezeza, Katonda waffe mwoyo ogusukkuluma mu bulungi, mu kitiibwa, ate ye Katonda w'emyoyo gyonna, gwe mwoyo ogutaliiko kkomo, ye mutonzi era abeezawo ebintu byonna. Teyatondebwa naye abaana b'abantu ne bamalayika twatondebwa. Katonda waffe yeebeezaawo, yekkusa, yeefuga ate yeegulumiza. Naye ffe ffenna abantu tubeerawo ku lulwe naye tabeerawo ku lwaffe ku nsonga yonna. So nzikiriza Katonda nga bw'ali ow'ekisa, bino binaakuyamba ne bikuleetera okutuuka ku ddaala ery'okusiimira ddala omulimu ogwo ogwagenda mu maaso n'okuba nga gukolebwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nti tugwanidde okukyawa ebyo Katonda byakyawa, naye tetuli ba Katonda, ffe tuli baana b'abantu, tulya emmere ate era tukola tutya, twebaka. Jjukira bulungi kyawandiikibwa kyogera kitya bw'oba ojjukidde mu Isaaya 46:5. Isaaya kigamba nti ani gwe mulinfaananya era gwe mulinenkanya era gwe mulingerekako tufaanane. Sisobola kuba nga nsukaawo awo Bayibuli bw'etyo bwe bireese. So bw'oli abantu eno abagezaako okwepima ku Katonda, osaasira busaasizi butamanya obutawaanya abantu leero.